boda ngenda Kampala ontwala 15 nina 13 sivuga boda ya 3 mama jangu kutwali ofuniramu wangu otwala omuntu we13 ndi mukusonda emitwala ebiri egy'omujoozi okuva lesi nakola leka gwe emisinde gino gisembedde anti ng'ennaku z'omwezi 7 Septemba. Ngenda kuzomwezi 7 Septemba omwaka guno tugenda kuddamu okunyumirwa, tugenda kuddamu okusanyuka nga tudduka emisinde kafungula nkete ekituumiddwa Kanyanya Marathon 2024. Gino sijja mu kisaawe wabula gya kwetoloola byalo nga tulaga waaka. Gigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okuddabiriza essomero lyaffe erya Kanyanya Church of Uganda Primary School. Okwetaba mu kwangu nnyo ogula buguzi mujoozi gwa mitwalo 2 gyokka ng'ojjoowagira. Emijoozi gino gitundibwa mu makanisa gonna ag'obusumba bw'e Kanyanya okuli St John, St Mark Abalira Chapel, St Paul ne St Luke. Sasulira mama ne tata jajja naye mulete abakona ab'emikwano bonna balete abange jangu owagire ate nga bw'onyumirwa sengeze.